Nemotoka empya n'enkadde osobola okuba ku namba y'essimu 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors osobola okwogerako ne Maria Nakukaye abawa abeerawo okulaba nga kikwasagana Dalmat ate ne Bukenya Media abeerawo Sula nyini abeerawo yogerako ne mumpi obagenda ku mukutu gwa Sula Motors obere ngolabe emotoka zonna mbajikisa ntulina new Sula Motors waliwo bayita ku Namasaka opposite na yali Mori and Po gwayagala emotoka ezenjawulo emotoka ennene zigagadde oyagala namba mpya tulina wano part URA Town oyagala namba plate mpya zino zibalagira oba oyagala oyine emotoka namba plate zagana kyagana mu URA jamwano ku Sula Motors obere ngo kikwasaganya ne part aberawo okulanga lukimwa kikwasagana obera madad sana nogenda nga namba plate ogina ngofunye atenga efulumye oyagala ki kyone kikwatagana emotoka bane kiduka jamwano ku Sula Motors Chairman Nyanza aberawo okulanga kikwasaganya jango yogereko nabo jango officer Sula Motors Maria wale okubanga ku receiving ato yogereko na byonna kuba ku namba y'essimu 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors obera yogerako nabo buterevu obera yogane Sula yenyini nkujukiza nti ye bondi yokka ino mugagga atapangisa ye bondi yokka ino mugagga omu ataliko ate tulinda gundi guntana salawo Sula Motors Kenya abeera wonagamba no problem oba yagala kuloni oba yagala tainako oba inako sente batainako nobo ina zero balance bakwe motoka according ku biche bikwa emilia bani bo inabo noge ate noberanga wevuga jango ofune motoka y'ekyoto kyo jango chuse life jangu ate ofune motoka ya business gwa yagala okola ubo yagala kola business oyagala gule mama motoka oyagala kola surprise jangu Sula Motors obere ngoli married sana hotelevu kale awo wenyini njagala bakulisayo mu mukolo mukulikei mukolo twavude nenga nkujikisa Musozo Properties basanga bali Kamili Road batunda ettaka oyagala ttaka linga liko no mpunta agenda Musozo Properties wali Kamili Road ate gwe munange mugadange ayagala furniture owo mulembe nnyo genda ku Faruku and Sons wali ku Ntebe Road obere ngofuna furniture atali ko nkayana furniture omulungi ne mukolo oyagala kwanjula n'embaga oyagala furniture mulembe genda ku Faruku and Sons wali ku Ntebe Road opposite Petro City ate gwe mukwano gwange nkugamba kigambo kimu aba Skype Tour and Travel bakutwale bweru nobera nga ate munango ofuna mulimo nokola ne ku kibanja mpolo bakutwala Skype Tour and Travel genda yombera ku Soul TV Monday to Friday no kucha senkuge ate lancha berako no Musimbalozi za Sujingo ne pastors hour ate Sunday service Musimbalozi za Sujinga berako tosoma kula show ne program the way Musimbalozi za Sujingo ne soni makula land view experience na yeberako ate gitu 56 manwa Jimmy na yeberako deganga team party Africa diye jamo vuchi bona beberako kula banga team ne bachikwasaganya Salt Radio and Salt TV tune tova ko berako mukulikeyo ku mukolo twavuddeyo bana kulewa memie kitibwa kya mukama tunyumanga abalungi tunyuma bujo nawe mishana gikunyumira abalungi bote batuba wafananya omuvandi tewali kitakinyumira ngoba ndi muvandi mu manyota omuntu omulungi eva abeera anyumanga teri kimubola bannange walala abadde monjo ku social media ngagamba ki oluvanyuma lwa Frank Gashumba okubanga ate yayanjuddwa mwana muwala ani mpoze erinnya Malaika Muton abantu boogera abantu badenga batagala Frank people talk and talk those are the people chovola bantu abantu banji kati bakoye abantu people are fed up people all peoples sure. Because nti Gashumba baleta na wasa ngamwogera who's this one who is that data soko katinge omukyala nga Malaika tebamusonda Malaika Mutoni Frank Gashumba ebintu byekola byokka kayimba ketuyimba so nkulisa bonna ba minister abadde seba nko mukolo guliko ba minister mukaaga nga monna muzze kuwasa mukazi mukolo gwabadde kwa ministers kwabadde ko ba general ba brigadier byekwaso general Damulira gwa mukolo gwabadde gwabakungu so gwabadde gwakagwira gwabadde gwankukutu gwabadde gwakagwira abantu abasinga mwenna muzze mu complaininga Uncle Frank badde n'omukyalo emyaka mingi nga amwetegereza era namutwalako n'abantu babo munda fa abantu babo munda twali tumumanyi mbadde mumanyi nga yes era mutwala ko Musimbalozi za Sujingo nanga munanjaga nitegeeze ku muntu ono namutwala ku Kanani badde asabira ku Kanani namutwala ke namayumbe waka amutute abantu abenjawulo so Uncle Frank Gashumba muntu muyivu muntu ari special ayagala nnyo eddembe ayagala nnyo obuyonjo muntu mweronze tali muntu wa bulijjo nti buli muntu asobola mugwiranya ate mwenyinyaze naye era wala wasalawo naye n'abakazi bazira omukazi yajjemu Frank Gashumba embaga oba yafumita musuwa ki Frank muto n'oli mukazi Malaika iwe woman all seasons baba basobodde okujjamu Gashumba empale Gashumba namujjamu omukolo toka tajikamu mpale Gashumba Frank
yagamba maze myaka mekanga tana makazi kakati bwoba osobolde okujjamu gasumba omukolo malaika you are malaika queens all seasons ekyabbe kinasinza okusanyukira omukolo mugole si musonde abantu bangi muwasa abakazi nembasonda akaleega k'omugole simanyi kesi ebyawo ne batuba bubi mu inbox owaayi jangu mu meeting owaayi esente ne bakufuukira ekizibu omugole n'otuuka omuwasanga yina wa bitundutundu wayi bajje bajje musonde kati anaakuwadde ekitiibwa nga n'akaleega mbasonda kasonda nga bakye tukulangira so kati twagala abantu babeere special mu bulamu bw'abantu nga basobola obbesasulira nga wolaba Uncle Frank yasasudde omuntu we yatutente 10 ddamba kiralo kiramba era mutoni tukubanja abaana 12 12 cows kira dazini tukubanja abaana tukubanja n'abalongo omukyalo ono muki omukyalo muhima munyarwanda gobo mulaba muki Uncle Frank oza yagenda okugamba nti no katonda abatonda omunyarwanda amala kola ki kuleka birala byonna mbonaamuwa obudde bonna oloza lwaki yali akyogera era gwe yatutte ekitegeeza gwe yali faalinga abaddengawo ebbanga lino abadde abakakasa naye nga mmwe temulaba lwaki abantu ku social media bagenda ddala maaso okuba nga bagamba nti Frank yawasizza omukyala eyenkana ne muwala we eyo ndowooza ya bunafu bw'abantu mu mitwe Shira bamumanyika Shira lwakuba yayitiriza obulungi ne mwana muto nnyo lwakuba nti Shira mulungi nnyo yafuna tutumunga muto ali worldwide kwagamba nti Shira yasukka kati yabayitirirako tulina okusomoza mu Uganda muno olaba fresh kid anagenda okwogera mu myaka 10 egijja ng'abantu balabanga omukadde ng'ajagamba nga nalaba ng'aba bafulufiga nga bayimba nga manunga kumboli wadda bulijjo bwoti fresh kid ajja kwogera Kabese Mboga mu wakane abantu bamubali emyaka 9 kumbe yafuuka superstar nga wa 6 years nalaba Bakabese Mboga bana bafulufiga najjanga balaba bonna ba Chelsea nabega ba Bisachi ajja tukwa kwogera ku mbazi y'abagravity nga mumuna bina myaka 7 kana Shira wali Shira yakola erinnya n'abeera popular mbantu aye n'abane favor ate n'ayitirira obulungi ennyo the second one taata we n'amwagala nnyo as a daughter ng'omuntu waba n'ekintu ekirungi kati Shira agenda n'abasukkako nembeera nga temulina comment nga buli wamu mulina omunyigawo amazima gali nti Shira teyenkana na maama we oyagala kungamba nti Shira gasumba solo wasa omukazi Shira gwatategedde bagwatamanyi oba gwata respecting mama we mukwano gwe muka kitaawe oyo gwe bawasizza malayika mukwano gwa Shira naye tebenkana gasumba we yandiwasizza omukazi omukadde nga fulufiga mwani muvumi abaddewo nga tawasanga mumuyimbira towasa awasizza still mu complaining people what do you want that's why kyovolaba nga abantu people are oba nkunyonyole ntya abantu bakowa abantu people are fed up of people because omuntu akuletera ekintu ekikumwetamwa people are fed up what? Of people. We are tired. Kikana kaseera akabadde akatuufu omwami Frank Gashumba okubanga akaseera kyakatuufu ko badde musubiramu okwasana badde omwagala yamukaluwa osobola tunyonyola bw'olina omukazi waka or do you have a wife at home? I have. You have it? Yeah. Sure? Yeah. No? Girlfriend. Look at your camera. You have a girlfriend? Yeah. At your home? Yeah. In fact, I'm not supposed to negotiate up Gashumba. No. You're negotiating a committee. I'm not negotiating a condom. Or what? Levels are going to condom. Only you got to pray. Nange sebo ndi wa pray. Wali wasizani osobola kuwasani gwe ne bubulevu. Okyaswa na wanyoko. Aleka nawo ate. Omala ku nyumba nomugamba tabaliyo. Leka nawo ate akati onowulira nga nvumula pichi. Bidiyo nowule yokusabya kutegera nti yenze. Yakufuwa oluwa bimukyalimu. Nobera ngo negotiating Gashumba. Bakoma what the importance. But you don't have a right to negotiate with Gashumba's wedding. Newe bale kunyuma. Kitiibwa kya Mukama balungi tunyumanga. Wayambadde omushana n'omumyufu n'endyoka ndaba abantu nga bakukudaalira bagamba nti yayambadde katika atadde ku mutwe. Ebyo ebyo byatawaanya abantu. Obadde oyagala boogere kwa Nagamba ndi trending center. Kati wabadde mu ssente nga mmeka? Nnyingi mpitirivu. Wetegeeza omusana gwe nabaddemu omugole si gwe yabaddemu. Gwade gufaanana ogw'omugole. Abagagala tuba na nnyambala weesulako bwesuuzi kyoyagala kyoyambala.
kakala nako ne kongera okubanga kokeza no any mistake in fashion is what a design is a design any mistake in fashion. So that was a mistake in fashion. Kata tamanyi tumuyigirize any mistake in fashions is a design. So when order no complaining amusana gwamba data yambade gwa red you see it. First of all Uganda cranes and red. Red is a color, just a color. What I say? Oyogera no kwogera tomanyi na kumanya. Go wayambadde ki. Ekyasinza obbaluma tebaba yise. That is it. Ekyoke ekyasinza olumya. Kiruma abantu mwe muyebuzo nabeera yatya. Omanyi nze nyiza abantu bangi. Ne Katonda tuyambe n'atusitula abatugedagedanyanga ne bakakana. Nafunako abantu banyiga ku mukolo gwa ine bantu. Owekyabazinga. Kadi yange yajja special nga kabaka King of Busoga yaje kusindikira. Era katukiro yagireta. Ne bampita ku Saturn Garden. Ne bajinga. Ne batawa kyagwanyi kadi. Ono nabeerayo. Ne batawa gundi. Abeerayo ngani. It's me. I'm a blessed lady. I'm different for you. You have importance. Yes, I have importance of a single moy. Kanne wagasumba. Mwabade muloza mujja kujja mujjulaawo. Mubeera awanti mwe mutambulira kulia. Fena tetusimba na mmere. Shira teyasimbira yini. Nze sira ku mikolo ninga shira. Choga na teyasimbira yini ku mukolo. Asimbe yaki. Twase mu hotel ne tula ne bashira. Kamisa zeo kwerumya moto. Lwaki olumya tulina sente zaffe twasose mu hotel. Nomuli emmere. Twale tulina Alex nga nawe tugamba tutumye Javas e Kampala. Nga mutumye Javas pake wamwe je mwabaddeyo najja natuuka. Mukolo gwabadde mu sente. Mukolo gwabadde gwabagaga balabe yabanako. Mwasi ukamine okumala obudde matatumala kusikola bisige. Ngenda kusala nviri. Ate mwabasibe emmere ani abayita. Bantu babako. Mwa YouTuber. Nalaye ba YouTuber bagenda baguyana ku sawa 12. Ngaba kuchima content. Abana baleke bakole. Owaye tuba tuliya ku social media omanya abantu omuntu wakola ekintu abawalala bangi. Nga bagamba kati shira ku myaka gyaliko agenda okulumwa obwoka. Abantu bagala. Obwoka bwalumanga banako. Abagaga tebali muboka gola tu muboka mutonda banzala lere ncha nenkola abagaga batuzala ngagoza aka yenkana tuzalira milioni 3 ngagoza ko yenkana ati no matter what bayenkana cyo bayenkana cyo abagaga tuzalira mu distance tutinga mabatalina byakola abatana byakola bebega tenyo ne mwe kunubula ne mwe nubula tukogebe watu ne mukogebe watu fwe tugejja matama tulina byokola kale mu byonna ku mukolo gwa Frank Gashumba omukolo gwabadde wonderful. Anyongero ko baza Musumbalozi asijingo ne baza minister w'abaana Balam ne baza ba minister bona sigenda kumenya bona bana minister basodo kuberayo honorable minister Kabanda they are many ba minister babade bangi minister Aba minister Kawoya babade bangi sawa nko mukolo ba minister nga bali mukaga misanvu so mukolo gwa Gasumba gwabadde gwanjawulo gwabadde ko bantu bali common nyi bana abalayisi ababenjera buli mukolo tebabaddeko so twafunye muwala mulungi nnyo muto tumusubira okuzaala n'abalongo abaana bangi ate nga balungi anyway nze kyenje okwebaza nko Frank kubanga yawasizza omukazi nga si musonde yawasizza wuwe era ba people njagala banyonyola mwenna please mwadde temutegera mwekake mutegere please shut up Gasumba yawasizza mukazi we si wa public that's what yamusonda taita na meeting please shut up mwekake mutegere musirike ko bwolumu nekanoke yamutadde mu kamera atakosebwe muko mu kyalo kulwa emirembe mbantu kuba kati nse mutegedde abantu bawasa mayindi bobola bomwalo yomiso mwene kimusoma mukolako nabako abantu kyovola bawala kati abe Yerusa bakudiba nnyo nabo bubina abantu bacha basama bina manji kubajiriza toilet bogunda mu ntebe mwezi musajja naba n'entebe nga kule entebe Besimani na Ipus mbata Ipus ezivoga no yuzanga masuka buli wiki bawasa potential era kati fetu liko fetu tunda muntu ategeze colors zino obwina bwe butunda abafe sigali agabumbulu ku buli kasera mu buliri piu na Africa pupu taina kasiba kazo amabina amanja yagalika kati abe Yerusa omudibo muguulira mutya muwulira mutya nga batte black beauty chocolate color igwe ye fera batutte nera mufana kakala no mukyalo oyo malaika ye fera batutubera bawo omuntu watu anoga sukali tubuguma tumanye bugumu bakume bugumu liko mutya mugiri embata tuba tulyawo
nga twasukuluma kati abeyerusa bagenda kunyiga yes temunyiga si mu bubi tokasenga Jennifer eyo nga tuvuddeyo waliwo gwe twalabye wano eno bwe yakoze omukolo gw'okwanjula tugenda okunoonyezaako omudibo gujja kusuula abantu eddalu olaba ne bakasuka bakola naye bagenda balemwe bakako ne wala mwetegerezaako live one on one simulabanga oyo mukazi nga mubi ate musiiwufu si ewalaisi obulungi abujjawa netegereza nga yeetunze nno ku basajja nekyamugobya ku baba wakimanya Katonda aleepinga omunezi leka naawe yawa yali leepi okakasa agenda abeera ku muyima ensi nemudibirira kati alina ekisajja kyeyeetungako kyali kyeyo bulaaya n'akikakalaavu akikasa obusolo ekisajja kigaanyi kikomyewo wano kigaanyi ayagala okulaga ayagala kaadi ya Nuupu n'agezaako kwe kufoosingawo eyo embeera omusajja asobole okutendebwalira naye kyabusaba tekyanaku omuntu omukulu okakuwa otya okwewasa n'ogwewasa n'agaana okujja nga temuggwanga mwali ekyo nno kikolimo yalabise ku mukolo ate ogwawa ogwabadde buli obulango bwe bakola bujja nabbasuula eddalu baagadde nnyo ssente n'ebyenfuna kabadde kalango naye newuunyiza nnyo meribata okwata takalyayo yona n'ogiteeka mu nosensi leka lwaki mwebalirira meribata n'okwata kalyayo n'ogisa mu kalyoki what ali stupidity bwati gwe ku myaka gy'oyina ne bakozesa nosensi oyo bakolesa nemeka kyogamba kano kabadde lagaseyo nene nnyo okugizza mu nosensi babadde bayisawo byabwe ayagala nnyo okumwanjula kati ayagala okumwagala naye obuzibu nti aliko ekikolimo aliko omudibo obuzibu n'ekigere kye kituulira ddala ku ttaka tekirina ntobe wakati ekisa nekimutambulirako tovola atayagalwa aliko ekisiraani mwetegereze mukazi ekisooka munaku muzibu okwata otya obusente buno okwata ebyo n'otimbatimba nosesi n'oyambala amagomesi nyassebo entimba gye yatimbe teyabadde ya 10 yabadde ya ssente bukyala nnyo amabanja kuba bwekuba ku basajja agamabeere agakalambala galinga agayonsadde abaana mu ne gomesi ezabadde zambaddwa wali eri zabadde za ssente bulango bw'amagomesi n'enviiri za gundi eyo nga tuvuddeyo tudda ku story Ice kyata abakole competition ejja suula abantu yakola enviiri competition ejja suula abantu bakyewasanya naye abawala kiki abala bafundira n'ebifaananyi abawala kiki omudibo n'omuyima kiki bavuga supiidi mulundu gwo kati oyo waali ali ku mulundu gwo n'okukwatakwata gambe ekyamugoya ku baba kwata tebogera kituufu naye bali bagamba ekituufu obiwuzanga n'oludiini negwe yaleepinga waali oyo omukazi akwata abasajja muwala si mukazi obuwala abulirunawo muwala omuntu ayasoma ku YMC emyaka emeka bala gyayirere gye yasomera bw'ogigattagatta azaala abazzukulu oyo muwala olw'okuba bwakona ne bukulumbala bulya bubi kawala omuntu ali bubi nga tasobola bubi afutubbala ekiki totera okugamba Saala Short ndi mwana kuba n'oyo ndaba akumukiza Saala Short ekya Saala Short kireke wewumuze anti mwemulaba abantu nga eyo nga tuvuddeyo emboozi egendera ddala mu maaso eya Danny Flavour kw'ossa ne Lydia Jasmine ku nsonga z'ennyumba ey'emunyonyo ogyogerako kibannange Lydia Jasmine nga bamwanise nnyo mu mbeera ng'eno njagala okutegeeza bannayuganda nti abawala abayimbi balina ebizibu abayimbi bonna sigenda kwogera ku bawala bokka naddala abantu abeekumbire mu limelight abantu abo bonna bapretenda balina ebizibu ebingi ennyo ate baagala okukakasa ensi obola nti bintu bijja ne byataakinga ne byafekitinga ne babeera awo nga balimba aba ne bayigiramu n'obubbi kaakati abawala abo bakaka embeera ekisookera ddala mu bulamu bw'otandika okwenyonyolako obeera mulimba tokkirizanga okwenyonyolako buli onyonyolako oyonoona too much anything is what or is bad buli onyonyolako oyonoona singa Jasmine tayanyonyodde kutulaga Danny Flavour mulalu nti ate yali alunda embizi ekiyumba kyalinga embwa
twandigaye maybe ye mutuufu kubanga bongamba nti Danny Flavor mulalu bwe wapangisa ku mulalo bawagula ku mulalo is it true wachi wagenda ogule ku mulalo ku bantu bonna abalamu abali ku nsi ogula otya ku mulalo you a liar bwogamba nti ate ekiyumba kyalinga ekyembizi kyali ate ng'ogamba nti wakisasula bw'oyagala kusasula mu mbizi osulenga embizi bw'ovaawo bw'ogamba nti ate wasasula emiliyoni 4 ogula ennyumba emunyonyi waliwo abantu ba miliyoni 4 akabeere ka poloti nga kali luddawa so there is something behind it waliwo ekitagatta mu byonna naye ng'ate accordingly bw'ogatta statement za Jasmine ziraga nti ye mulinda lwakuba nti bo balina amaanyi mangi nnyo ate bakazi balina newawooma basalawo okunyigiza obulenzi obwo oba obuvubuka obwo kubanga asobola omuntu ekyalinga yonna ne sente alina asobola omusiba asobola n'omusiba musango gwonna naye ekirungi nti tulaba ate weetuli nani ffe batojja musiba oba alina emisango emino oba alina ki gy'oba oyogerako naye bino naawe wazze ku social media kwekenyini omusensebula nga bwali omulaba osobola okutuwa ku mpapula zeebutabika singa kote nezikusaba onoozituwa kwegamba nti mulekeraawo okunyigiza bannammwe abantu bano baalimuko embeera ey'okuba nti Mr and Mrs sijja kwogera ku kyesimanyi wadde okuwaayiriza naye abawala abo abayimbi baba n'ebigendererwa babi bingi nnyo mu bavubuka abo ate baagala nnyo obuvubuka obulasitala simanyi lwaki babwagala oba oyogera oluzunguzungu obwo bwe buto kubanga omulimu gwabwe guba gumu 1-2 nenkukabala 1-2 tebalina kire balowooza so sijja kukyesibako ekyo naye nga ono omuwala alabika alimu omutima gw'obukyayi omwana ono yawananako kulwena namakula nenebuuza nga kiri too much ekiri extremely nenebuuza obukyayi bwa bujjo obutukako nze nayomba nereema nembivaako yane neetonda olw'ensonga nalina obulumi olw'okukyawa Kenzo kyokka kyekyali kitanjagaza Rema naye nga ebirala byenalema ali perfect ali wonderful mulungi yeeyisa bulungi ali bibye tanonooza ntalo naye nga nnuma omuntu walako kyokka kyekyali kinnuma naye amala n'agenda nenzikiriza ti omuntu amuvinga ono baamutwala nenkita ate Mukama nankubagiza omuwala omulungi minisita mulamba Nyamutolo era nga wampisa nga waki nti Mukama yampa replacement ya Rema so bano abaana bagenda ne bawala n'omuntu bakulowooza nti waliwo ekiriwo kuba ku ntalo za Rema we zaabira abantu batuka n'okulowooza nti obaayagala Kenzo bamumwagazaawo naye ate Kenzo teyagala kwabo bawala Kenzo bamusibako abawala bangi okufederaso talina gwe yagala nako naye nga abawala bennyini balinamu feeling beekaka ne kalo ne batuka n'okwagala okuba nga kuyomba naye nga Kenzo teyakwanako muwala n'ogwadde okubakako n'omwana in fact Kenzo yabeererawo n'omuwala gwe yali yagala nali mumanyi omuwala yali Miss Uganda Hana nvaako nze nkomya ate ovanga ku muntu naye omukazi nga yakyamuse nga ayinza n'okukukwata asinga battle abanga ekyokero omanye ekyokero omwekuliriramu mulago tomanyi kibayita mukazi nga yakyamuse bwa Dani waba yeetaaga obuyambi ate alina bujja mufe just wabaawo any mistake balowooza nti oba what there is something behind kubanga life yaabwe anti Dani life yali ayi ayinza oba nga kati yakakanamu nga talina ssente oba maybe talinaki ate kyemanyi nti bonna okugenda okukwatagana buli mwana alina ekintu kyeyali asuubira mu munne wakyeramukodde ntisaba bajjukire ebirungi bye baali beerabyeko Dani waba alina ekintu kyeyafuna mu Jasmine akijjukire Jasmine aba alina ekintu kyeyafuna mu Dani naye akirowooze babeere nga basobola okumuvinga baye bagamba ebirungi 10 tebikukyaya muntu lwakibi kimu so balowoozeku ebyo ebirungi baleme kwogera kale n'olw'embeeyo nsaba osiibule abantu abatulaba mbasiibula nga mbagamba ekigambo kimu tubadde kusula motors asula motors esangwa kibe kusala mawuli batunda emmotoka empya n'enkadde bw'oyagala namba plate z'emmotoka empya oyagala ekintu kyonna mu URH kyaganya okuvaayo jangu wano tulinawo Patrick bamwita Patu oyogereko naye Patu yatuuse enamba empya kana akanamba kabe yagala kujja ku mmotoka yo namba nkadde byonna Patu abeera wano kusula motors ate nkujjukiza tulina new Sula Motors wali ku Namasaka opposite ne yali More and Paul gendawo obeera ate munengo okikwasaganya obeere madad sana byonna bijja kutambula madad ngoze wano kusula motors ogule emmotoka ey'ekyoto kyo jangu kusula motors obeere nga ate munange osobola okufuna emmotoka ey'ekyoto kyo kale n'olw'ensonga eyo ngenda kuba ate mbasiibuli ano